baba kuuma mukomera ebiwundu ne bisooka bikala naye ndowooza olaba kino tekinnabakala onola. Bobi Wine akulukusizza amaziga ababodegaadi be omu ku bo yoyo gwentandise naye nga ateereddwa wabula ebisago by'amannyo kati anyumizza erugero byonna ebyaliwo. Justin nkusaba uliriza bulungi nnyo nkusaba sooka olekingeko wakati nga Bobi Wine buli lunaku okuva ejjo General Muhoozi yewera agamba nti Bobi Wine yaddako essaawa yonna agamba mwina mutaano n'essaawa esatu eziyise General CDF akakasizza Bobi Wine yaddako. Bobi Wine munakuwavu osobola okumulaba wabula ki ekiddira nkusaba oteekaawo ebirala eggwanga lyetaaga kusabira bisooka bikala naye ndowooza olaba kino tekinnabakala onola. Oziraba zino enkwagula omubulago zitanaba nakala ndowooza kyekyo basebo ne banyabo tetusobola balaga ate bisuuse wano kuba ekitiibwa kye tumuwa ekitiibwa kye ne privacy ye naye twagadde just mulabeko bitono bye bakola ku baganda baffe. Mwebale nnyo mwebagire ddala okuwamba abantu ye mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba. Okuwamba abantu kati enkola ya gavumenti ya Uganda era wamulabijjo ng'agamba nti ezenzirako okuwambibwa n'okutulugunyizibwa n'okunyigiriza olunyankole ku mpaka. Njagala bakakasa nti tebagenda tutisatisa tetutidde tugenda kwerwanako mu ngeri yonna yonna ey'amateeka. Twamaze dda okupetitioninga buli kitongole kyonna wano mu Uganda n'okwetoola ensi yonna naye ate tukunga ne bannayuganda bonna beerwaneko mu ngeri yonna yonna esoboka. Ebikolwa nga bino ebyokuwamba abantu ebyokutemula abantu byebyatwala Museveni ne banne mu nsiko ne bakwata emundu ne bagenda ne beerwanako. Saagala balowooze nti be baasembayo okubeera abavubuka. Tuli non-violent naye tetugenda kusirika tetugenda kutuula bino bituukeko nga twebase nedda tugenda kwerwanako mu ngeri yonna yonna esoboka. Oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Noah Mutwe Museveni yalina endowooza nti oba osanga ajja kukwata bakkomuleedi be yaliyise nga balingiriida abakwata abateeke mu makomera. Bw'amala obbateeka mu makomera nti olwo enjiri ya protestive vote ejja kwesala amaanyi n'abantu bajja kubeera confused nti kiki kyakola ngoga lwaki abakwata omwomu. Ekibakwatisa omwomu tekitegeeza nti abatamanyi balala we bali. Tubanga abazikira ku ono ng'akwatayo omulala ayagala obudde tubumalirawo ku firigundi obwo bwe bubaddi bwe. Ate era alowooza nti oba osanga abo be bagenda okuzuukusa bannayuganda okujja omulwanyisa naye olutalo twaluggyawaawo. Twategeera Museveni w'alina amaanyi nti mu leadership Museveni wa amaanyi nti abamu abakompromisinga abaganya abakwata n'abasiba. Kati mu abantu we mubeerawo nga mulina essuubi ku leadership buli we bamukwata kati obeeraawo naawe oba ofuuse ddooma nti kye twakola ne tugamba luno olutalo katuluzzeeyo eri bannyinirwo be baani. Be bannayuganda Museveni baakoze ebikolobera abakambwe ennyo batasobola kuyimiriza senga baba basazeewo. Ne tubagamba yegwe ogula sabbuuni ow'ebbeeyi yegwe ogula sukaali ow'ebbeeyi yegwe agenda mu ddwaliro nga teri malagala yegwe atambulira ku nguudo embi ng'ate bakusolooza omusolo mungi. Kitegeeza luno olutalo lulwo Kyagulanyi Ssentamu kwe kujja n'aggamba nti nze siri wano kulwanirira muntu yenna jangu naawe weerwanirire nange neerwanirira. Ebyo bigambo bya mukulembeze kitegeeza ki? Nti luno olutalo Museveni eyalikozesezza baliida okuzikiza luno olutalo tasobola. Lwaki? Nti trust yonna bannansi gye baayina mu baliida tebakyagiyina. Essuubi liri mu bo. Luli eri munnayuganda yayogeranga nti anti Kyagulanyi bamubbye Besigye bamubba emirundi emeka. Kumbe yali takimanyi nti bali mu kubba decision ye. Kati ssaawa zino munnayuganda akitegeera nti amasannyalaze Museveni ajja tuuka agajjeko. Ab'okuwambibwa Museveni ajja bawamba. Netiwaaka Museveni ajja zikwatamu. Obululu bujja kujja leeta ebyo byonna tubimanyi. Eddagala liri eryo lya munnayuganda kusituka kwerwanako. Yegwe aweerera omwana n'amala okusoma
nga tasobola kufuna mulimu kubanga waggwanga ddala. Ye gwaweerera omwana n'amala okusoma nga tasobola nga kyasobola okukola kugenda mu mawanga g'abawalabu okukola ki kukuuta ttooyi. N'afuna emitwalo 8 ne bamusolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ozaako omusolo ng'azisindika ewaka nga ne gyali gyakola tebamuwa wadde security. Omuwalabu wayagala atta, omuwalabu wayagala amutugumbulanga bwayagala. Bino bye bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Kati Museveni yalowooza nti akwata Noah Mutwe, n'akwata Edi Mutwe, n'akwata Gaddafi, n'akwata Kireewo nti bano bagenda kuggwamu buggwe maanyi. Kumba ali mu kutukyajinga. Byonna twabimanya, twakitegeera nti byonna ajja bikola. Abo abaana bonna boolaba bakutte be babadde nga babiyigiriza ensi nti ssaawa yonna Museveni mutemu, Museveni awamba baganda baffe. Kitegeeza nabo babadde bakimanyi nti Museveni asobola obbakola ki obbawamba. Naye babadde ready era babadde basigala bakola ki balwanyisa omusajja. Mpuliriza bulungi, omukulembeze yagamba kola eggaali. Tuli mu solution. Ffe tujja sigala ng'omulimu tugutambuza kubanga Museveni gwayagala oyimiriza okukyajinga abantu tuleme bakyajinga. Museveni ekyo kyatya n'olaba gyakola byonna atya kumuzuukusiriza beast. Bannayuganda banyigiriza emyaka 4 nga beekyaye, alaba talina waayinza kubakwata. Kati nkubuulira kino, tugenda mu kye bayita protest vote. Woolondera woolwanira. President yagamba kola eggaali naye teyagamba gaali ziri mu leadership kubanga mu leadership Museveni w'amaanyi. Mwe mujja beeraawo nga mumanyi muyina omukulembeze wammwe, leader wammwe, we bamukwata ng'olwo nammwe babanga ababakutte. Ekyo babadde nga bakikolanga ebbanga lyonna. Akakabadi kafu kaafa, Museveni agenda vaako. Ekyo nkikubuulira. Time newankubadde erimu pain nnene naye time butayimu. Respect. It is fun. It is fine? Yeah. So, thank you.